Wankwebaza kubanga kyali naffe ekitongole ki Microfinance Regulation Authority kyateekebwawo gavumenti ya kuno okulungamya ebikwatagana n'ebya microfinance kirungamiza nga bwe kigenda okufuba okulaba nga bassa mu nkola ekiragiro kya president ekyokussaawo etteeka erungamya abagabi b'ensimbi n'abazigola mu ggwanga lino okusobozesa bannayuganda okuzifunira ku magoba amasaamusaamu ate nga gafaanagana. Mu kuwayaamu n'abasasi baffe omukyala akulira ekitongole kino Edith Tusuubira akakasizza nti bakola kyonna ekisoboka okusobozesa bannayuganda okweyagalira mu ggwanga lino awatali kunyigirizibwa muntu yenna. Ekyongo ekikalabalaba eri kampuni zonna eziwola mu ggwanga ekya Microfinance Regulatory Authority kitegeeza nga bwe kigenda okuteeka mu nkola ekiragiro ky'omukulembeze eggwanga ku nsimbi ezisabwa kampuni zonna eziwola naddala ez'emisingi ezirabise nga zibadde zeekanamye. Mu kwogerako eri abamiruka wa NRM sabbiiti ewedde omukulembeze eggwanga yalaze obunyamivu oluvannyuma lw'abawozi b'ensimbi bonna okulinnyisa amagoba era nga kino kirise bizinesi nnyingi zigudde. Honorable Matia Kasegi is now going to tame these parasites, the money lenders. And he will bring a statutory instrument which we shall all support. Kakati mukwogerako ne SOT TV olunaku olwaleero atwala ekitongole kino Edith Tusuubira n'ategeeza nga bafunye okwemulugunya okw'amaanyi mu bantu ab'enjawulo abagenze maaso n'okubbibwa ebintu byabwe amakampuni gano. Ono wano wasinzidde n'alabula bannayuganda obutaddamu kwewola mu kampani zino nga si mpandiise. Tusazeewo okwenforcinga directive ng'omukulembeze w'eggwanga bw'asabye kubanga naffe mu butuufu tulowooza nti kituyitiriddeko. Okunoonyereza kwe tubadde tukola ebbanga ery'emabegakaawo kutulaze nti waliwo n'abawola olunaku lumu lw'oyita ng'olina ssente z'omuntu n'akusaba 20%, n'abamu abatalina bakagwa ensonyi basaba ne 30%. Ekyo nno tekitukola bulungi. Wano era wasinzidde n'ayimiriza kampani zibadde nga zigenda okuwola abantu ensimbi ne zibasaba endagamuntu, kaadi za ATM saako n'ebiwandiiko ebirala bya bbanka. Abamu kye bakoze ayagala okwewola esiringi emiliyoni 3 ateekayo ekyapa kya miliyoni 15 okukakana ng'alemeddwa okusasula manerenda oluusi n'atwala ekintu kye. Mu ngeri emu Tusuubira era asinzidde wano n'alabula bannayuganda ogenda nga maaso n'okwewola ssente mu makampuni ge basanga obusanzi ku mitimbagano ziyite intaneti. Mbasaba okusookera ddala obutagenda ku app ezo tokkiriza kuteekako nti onyize yes, kuba bw'onyiga yes ekitongole kino ekitali kirungi nga kigenda mu phone book yo nga kitandika kubuulira abantu bonna nti weewoze. Babaka ba Paalamenti ab'enjawulo balagidde ekiragiro kino era kuba n'omubaka okuva ebubuulo John Musira. Ewange n'abamu kati barendarinza abantu stateless babajjako IDs. Mbuulira tteeka ki mu penal code oba mu mateeka gaffe aga Uganda agagamba nti nno bw'onneewoza ssente olina okunziggyako my citizenship. I know of money lenders around the parliament. They charge a rate of 6% per month. Now imagine a situation where people are borrowing large sums of money. Kintu kye tulina okuwagira okulaba nti amagoba ago gabeera controlled kwegamba omuntu aleme kubanga tali kyayagala kyakyajinga ekyo kibeera kya bulabe nnyo. Cost of doing business. And there is no way you can borrow, say, 50 million shillings. Kumane lender, no government in Jazizayo. No, that's pretty hard. So government, if it indicated ku commercial bank, so it indicated regulating commercial bank. Na ate waliyo bano abawola ssente ku mikutu online abakondo ate abo bagenda okuzikiriza ensi wakati abo bwawola omuntu emitwalo 8 amuwa 6 naye ate alina kuzaayo 8 mu nnaku 6 nnaku 7. Babaka ba Paalamenti ab'enjawulo era baaniriza Pulezidenti enteekateeka ez'okusonda ssente bwe yazimiriza kye bagambye kigenda kukomyawo obumu so nga n'abalala bagamba nti badde bayitira wano okulaakulanya ebitundu gye bava. Kiyinza okuba nga kireese omutaawana kwe kubeera nti ababaka ba Paalamenti tutunuuliddwa nga source of income ey'okuzimba amakanisa, ey'okuzimba amasomero, ey'okusomesa abaana, ey'okujjanjaba buli alwadde. So abantu batulabira mu ange eyo. Kakati ne tusanga obuzibu nti omusaala gono gwe boogerako nti ababaka ba Paalamenti bafuna ssente nnyingi nnyo omaliriza nga ssente era bw'ozizizaayo mu bantu. olw'okuba nti service delivery nafu obutale bwennyini obwandibadde buzimbwa gavumenti bamaliriza era batunuulidde babaka olw'okuba nti ababaka
bali next ku bantu ate nga baagala obululu mu bantu bano abamu basigala bakoze ne bye batalina okola nga babikoze naye ng'emitima si misanyufu by pretense. Ku Russell TV nze Grace Girinya ne Eric Sebalamu Omunyo.